ekiseera kituuse Kampala efune Loodi Mayor asobola okunoonya solution oba solutions ku bizibu ebibeerawo okusinga okukaaba. Ebyo bye bibadde ebigambo bya Isa Kikungwe abadde omubaka wa Kyadondo mu palamenti era nga ye muwanika w'ekibiina kya DP ng'ategeeza nga bwe yeggwanyiza ekifo ky'obwa Loodi Mayor wa Kampala. Agamba nti yadde nga Lukwago yafuna okunyigirizibwa kw'etteeka erifuga ekibuga Kampala ye mweteefuteefu okulikoleramu. Etteeka eryo nga bwe liri Loodi Mayor wa Kampala asobola bulungi nnyo likoleramu n'ayagala n'ayamba abantu be. Naye toyinza kugamba nti ogenda kugenda abantu abakolera mu business community mu Kampala eriyo n'abantu bentuuseeko nga bagamba no awo kijja kijje wakati mu lutalo luno tugenda okufiira. So obuzibu buli bumu bwakubeera nga omuntu takompromisinga. Ono era asoomozezza meeya Erias Lukwago okudda mu kibiina abasooke battuke mu kamyufu ka DP bannakibiina olwo basalewo anakikwatira bendera. Muganda waffe bw'abazze tutambule tugende awali party primaries. Party primaries anaavaayo ng'aziwangudde gwe tujja okutambula naye. Kati ekifo kino kiwezezza abantu bana okuli owa NRM Dan Kazibwe amanyiddwa nga Ragaddi, Miles Ramiti owa FTC, saako ne Erias Lukwago akibaddemu ne Isa Kikungwe.